Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe olw'akaseera ke muwangayo buli lunaku mu kiseera nga kino okuba nti mujja ne tukuŋŋaana okwongera okuyiga obwa Katonda buno, okwongera okumanya ono Kristo gwe twakkiriza, tusobole okuba nti tutambulira mu kumanya, tutambulira mu buyinza nga bwe tubadde tujja tuyiga obuyinza, era tukyeyongera okuyiga obuyinza buno kubanga buli lwe tutasomesebwa endowooza zaffe zibeera wala n'okutegeera okwekyo kye twakkiriza, era ne mu bwakabaka bwa Katonda muno bwe twayingira tulina obumanya kubanga bwe tubeera mu nsi muno tuba n'ebintu bingi bye tukola ebitulaga okuba nti tuli ekyo ng'abasomesa, ng'abadokita, bannansi, mirimu gyonna kabe bizinesi, era omuntu ayitibwa nti oyo businessman oba businesswoman. Naye mu byonna tuyita byonna era bigenda na kusomesebwa okuba nti ofuuka ekyo ky'olina okufuuka. Bwe tuba nga tukolera mu bulamu buno obuggwaawo ne tuba nga tufaayo nnyo, ate kikirako nnyo okuba nti tufaayo nnyo ku bwakabaka bwa Katonda buno bwe tulimu kubanga bo bwa lubeerera na lubeerera. Nyongera okubaaniriza nate, sanyuse nnyo okubawuliza, sanyuse nnyo okuba nti tuli wamu ffenna. Neebaza Katonda akaseera ke muwaayo. Sista Nakagwa, kwebaza nti buli ddakiika obeerawo ku dooti. Kale neebaza Katonda olw'ekirabo ekiri mu ggwe. Reverend tusuubira naawe nkwebaza okwewaayo kw'okuweereza. N'abalala mwenna mbeebaza okuba nti mujja ne mubeerawo. Mukama abampeera omukisa, abanjagalire. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, Taata ow'ekisa, tukwebaza akawungezi k'olwaleero. Tina Tate tuzze okuyiga. Mu kuyiga kuno mu kusomesebwa, ate tweyongera okumanya ne tutegeera ki kye tuli. Taata tukwebaza ti ate ofaayo kubanga amaaso gaffe gabukulibwa, ate era kumanya ne yeeyongera munda mu ffe. Taata tukwebaza nti endowooza zaffe zisumulukuka ne zeeyongera okutegeera obulungi bwo n'ekisa kyo gwe yatuwa okwagala, kubanga Peetero bw'ati bw'ayogedde nti ebikwatagana ku bulamu n'ebyobwa Katonda wabituwa dda. Kati kitugwanira okuba nti twewaayo, okuba nti tusomesebwa, okuba nti twetegeera ki kye tuli. Olwo nno ne tulyoka tubeera abawanguzi ne tuwangula eri buli mbeera, tuwangula eri buli mbeera omulabe gy'aleeta okutusoomooza, ne tuwangula eri endwadde, ne tuwangula eri okufa, ne tuwangula eri buli kintu kyonna ekireeta okuwakanya enkola y'obwa Katonda. Taata tukwebaza ti ate tuli bawanguzi n'okkirawo kubanga watuwanguza dda. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Amiina. Atukyeyongerayo mu maaso nate nga bulijjo, era tukyali mu kusomesebwa kwaffe okw'obuyinza nga tugenda tukula okuva mu kutegeera obuyinza n'okudda mu kumanya obuyinza. Tuli obuyinza bwe tulina mu linnya erya Yesu, paato eno egenda kuba ya 9. Ku mulundi guli twatunuulira obuyinza omukkiriza bw'alina, era nga kirungi nnyo okusomesa kuno kwe tubadde tugenda nga tusomesa okw'okuyiga okwetegeera ki kye tuli ffe abakkiriza mu Kristo Yesu gwe twakkiriza mu linnya ne mu ofiisi ne mu buyinza obw'okuzuukira kwe. Omukkiriza y'oyo eyakkiriza erinnya lya Yesu. Tuze nga tujja tusoma nga tulaba nti omukkiriza si y'oyo agenda mu kkanisa. Omukkiriza si y'oyo eyazaalibwa mu kkanisa nti olw'okuba baakuzaala mu kkanisa bazadde be balokole kati gw'obeera mukkiriza. Omukkiriza si ye mukadde, si ye mudinkoni, ate era si ye akibishopu, ate era si ye paapa. Omukkiriza y'oyo eyakkiriza mu linnya erya Yesu. Nkikkaatiriza, omukkiriza y'oyo eyakkiriza mu linnya erya Yesu. Mala okukkiriza mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwa Yesu, olwo nno n'ofuuka omukkiriza, era nno n'olyoka oweebwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Gaba gatuula mu ggwe era gaba ga lubeerera kubanga oba omaze okukkiriza obwa Katonda okukolera mu ggwe. Amiina. Amiina. Tugenda kusoma olwaleero ekitabo Enjiri ya Makko
Mark 16 olunyiriro lw'15 n'olw'17. N'agamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango guli musinga. Era obubonero buno bunaagendanga nabo abakkiriza: banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono, banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Tuli ku kigambo eky'omukkiriza n'obuyinza mu linnya erya Yesu Kristo. Makko 16 bw'atyo 15 paka ku 18 agaye nti n'abagamba nti mugende mu nsi mubuulire enjiri eri ebitonde byonna, se enjiri ebuulirwa eri ebitonde byonna. Tiakkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gumaze okumusinga. Agambye era obubonero bunaagendanga nammwe abakkiriza: munaagobanga emizimu mu linnya lyange, munaayogeranga mu nnimi empya, ne bwe munaakwatanga ku musota, bwe munaanywanga ekintu ekitta tekibakolenga akabi n'akatono, n'abassaako emikono. So erinnya lino lye tuliko, erinnya lino lyogerwa n'obuyinza. Omuntu yenna akkiriza mu linnya lino, omuntu oyo aweebwa obuyinza. Era omukkiriza aweebwa erinnya lino kubanga akkiriza obuyinza obukolera mu linnya, era aweebwa obuyinza buno mu linnya erya Yesu. Kubanga omukkiriza ono akkiriza mu Yesu eyazuukira. Oyo Yesu eyazuukira tulabye nga agamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Okubatiza oba obatizibwa kuyingira mu Kristo, obatizibwa okulokolebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Tugenda kweyongera mu maaso okusoma ate ekyawandiikibwa ekiri mu Baluumi essuula 10:13. Bulijjo tujja tugamba nti ebyandikwa bino bye bitubikkulira obwa Katonda buno mu Kristo, okusobola okuba nti tumanya oba twemanya ki kye tuli mu Kristo. So tugenda kusoma Abaluumi 10 n'olunyiriro olw'13. Nga bwe kyawandiikibwa nti buli aliokowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Agambye nga bwe kyawandiikibwa nti buli alikowoola erinnya lya Mukama alirokolebwa. So omukkiriza akkiriza n'abatizibwa, era n'okukowoola erinnya lya Mukama kye kimu ekyokukkiriza n'okubatizibwa okuyingira mu linnya. Tuno okubatiza kwe tugamba, tetugamba kubatiza okw'amazzi. Tuogera ku kubatiza okw'okuyingira mu Kristo, nti bwe wakkiriza wabatizibwa okuyingira mu linnya erya Kristo, era wafuna omwoyo wa Kristo munda mu ggwe. Kubanga Kristo ono bwe wamala okukkiriza, Kristo yafuuka byonna mu byonna mu ggwe okuyita mu kubatizibwa. So okukkiriza kwe kubatizibwa. Ngambye nti tuli ku kubatiza okw'okuyingira mu linnya, si okubatizibwa okw'amazzi, ekyo kirala, naye okubatizibwa okw'okuyingira mu linnya erya Yesu Kristo. Era bw'okkiriza ng'obatizibwa ng'olokolebwa. Bw'okkiriza obatizibwa ate oba oyingidde mu linnya erya Yesu. Kati tuli ku buyinza bwe tuyiga, era bwe tubadde tujja tuyiga okulaba obuyinza buno bwe tukolera muffe bwe tumala okulokolebwa. Obuyinza buno obutuweebwa buvaawa era bukola butya. Kati ekyo kye tuze tuyiga nga abakkiriza, tuze tuyiga ebintu bingi nnyo, ne tweyongera mu maaso genda nga tuyiga okumanya ki kye tuli. Katonda kye yakola muffe okuyita mu Kristo, ki kyakola muffe ne ki ayinza okukola okuyita muffe. Amiina abooluganda. Amiina. Na bwe tweyongerayo nate nga tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula 4 n'olunyiriro lw'12. Ebikolwa by'abatume essuula 4 olunyiriro lw'12
ye yekka ye ayinza okulokola abantu, kubanga mu nsi yonna tewali mulala Katonda gwe yawa linnya liyinza kulokola. Ye yekka ayinza okulokola abantu, kubanga mu nsi yonna tewali mulala Katonda gwe yawa erinnya eriyinza okutulokola. So twalokolebwa mu linnya, kubanga erinnya lino Katonda lye yawa Yesu. So tulokolebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Erinnya bwe buyinza Kristo mwe yazuukirira. Omwo mwe tulokolebwa bwe tukkiriza. Twalokolebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Era teri ddala linnya lyonna lyaweebwa okuggyako erinnya erya Kristo, eryo lye litulokola. Tuyiga obuyinza, obuyinza tubufuna okuyita mu kulokolebwa. So twalokolebwa mu linnya lya Yesu Kristo, era ng'obuyinza buno tubufuna okuyita mu kuzuukira kwa Kristo, okwo okwatulokola bwe twakkiriza. Twogera eri omuntu omukkiriza. Atannaba kukkiriza kimugwanira nate okukkiriza asobole okufuna omwoyo wa Katonda atambulire mu buyinza bwe twogerako olwaleero. Bwe tweyongera mu maaso nate okusoma, twagala okulaba ate enjiri ya Yokaana ki kyeyongera okutusomesa ku kigambo kino kye tuliko. Yokaana enjiri essuula 2 olunyiriri olwa 31. Yokaana essuula 2 olunyiriri olwa 31. Naye bino bibawandiikidde mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, omwana wa Katonda, era olw'okukkiriza okwo mulyoke mufune obulamu mu ye. So tuli ku kigambo obuyinza, era tweyongera okuyiga obuyinza, ng'obuyinza buno tubufuna okuyita mu linnya erya Yesu. Yokaana bw'ati bw'atugambye ti naye bino mbibawandiikira mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, omwana wa Katonda, era olw'okukkiriza okwo mulyoke mufune obulamu mu ye. Tukkiriza mu linnya erya Yesu Kristo. Bwe tukkiriza tufuuka abaana ba Katonda, era bwe tukkiriza mu linnya erya Yesu Kristo tufuna obulamu okuyita mu linnya eryo erya Yesu, era okuyita mu ofiisi ye, okuyita mu buyinza, era okuyita mu buyinza obwo tufuna obulamu obutaggwaawo. So obuyinza buno bwe tuyigako olunaku olwaleero okulaba engeri gye tuyinza okubukozesa, newa gye buva, naye buva mu kukkiriza Kristo ono eyazuukira mu bafu. Tweyongera nate mu maaso okusoma ekitabo kya Yokaana essuula enjiri eya Yokaana essuula 1 n'olunyiriri olw'12. Essuula 1 olunyiriri. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye. Era bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Kati obuyinza tubufuna mu kukkiriza. Mu kukkiriza muno tufuuka abaana. Mu kukkiriza muno tuweebwa obuyinza mu linnya lye olw'okuba tukkiriza obwa Katonda okukolera mu ffe. Bwe tukkiriza obwa Katonda butuwa okutegeera n'okumanya. Okumanya kigwetwa nti tulina obuyinza eri ku buli mbeera yonna ewakanya n'enkola y'obwa Katonda. Tuba tetugiganya kukolera mu ffe kubanga twafuuka abaana. Kati tutwala embala ya kitaffe Katonda, tuyiga okwagala kwe, ne tuyiga enkola ye, ne tutambulira mu ebyo. Naye bwe tulokoka obulokosi ne tutasomesebwa, tusigala tuli awo nga kitengejja, like omuntu ali awo talina kyamanyi kyakukola. Naye bwe tukkiriza Kristo ne tumanya erinnya lino mwe twalokolebwa nti twafuuka abaana, era mu linnya bwe twakkiriza mu linnya lye tulina naffe obuyinza okuyita mu Kristo eyazuukira. Ekyo kye tuyiga olwaleero era tuzze tukiyiga nti eri abakkiriza bonna bakkiriza mu linnya, era be bakkiririza mu ofiisi eno ey'obuyinza, era obuyinza bwe twalokolebwa mu linnya, era okulokolebwa obwo okuyita mu linnya bwe bulokozi bwaffe. Obwo bwe bulokozi yatulokola. Tuli mu bulokozi okuyita mu linnya. Bwe twakkiriza erinnya, erinnya eryo lye lifuga obwa Katonda, erinnya eryo lye litulokola, erinnya eryo lye litufuula abalamu
erinnya eryo liritufuula ab'eddembe, erinnya eryo bwe bulokozi bwaffe. Amiina abooluganda. Amiina nnyo. Bwe tweyongera okusoma Yokaana 1 n'olunyiriri, Yokaana enjiri 1 olunyiriri olw'13. Abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Bwe twakkiriza mu linnya lye twazaalibwa Katonda. Bwe twogera bwe tutyo nti bwe twakkiriza mu linnya lye twakkiriza obwa Katonda, twagala okuddayo wali ku Yokaana essuula 1 olunyiriri 12 ne 13. Yokaana 1 ssuula 12 n'olunyiriri 10. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda ne bakkiriza erinnya lye. Olw'13 ne lugamba abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kati abo abataazaalibwa musaayi na mubiri naye abaazaalibwa okwagala kwa Katonda be baffe abakkiriza erinnya lya Kristo, n'abo abagenda okukkiriza, abagenda okuwulira enjiri ne bakkiriza, nabo bajja kufuuka abaana ba Katonda. Eno y'engeri Yesu gye yazaalibwamu era y'engeri gye tuzaalibwamu. Tetwazaalibwa n'ensigo enfu, naye twazaalibwa ensigo ennamu. Ensigo ennamu eno kye kigambo kya Katonda. Tetwazaalibwa n'ensigo enfu, naye twazaalibwa n'ensigo ennamu. Ensigo ennamu y'ensigo y'ekigambo kya Katonda. Bw'atyo Kristo bwe yazaalibwa naffe bwe tuzaalibwa. Kino kiba kitegeeza nti buli muntu yenna akkiriza Kristo aba azaaliddwa Katonda, aba azaaliddwa ekigambo kya Katonda. Aba azaaliddwa Kristo aba azaaliddwa ekigambo kya Katonda. So tuba tuzaalibwa mu linnya eryo erya Yesu, era ne tuzaalibwa mu woofiisi ye, era ne tuzaalibwa mu buyinza bwe. Naye bwe tugamba woofiisi, mujjukire tuba tuzze tusoma, tetwogera ku Yesu ono eyaliwo mu buliwo mu njiri ennya. Bwe tugamba enjiri ennya tuzze tusoma, enjiri ennya ye Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Ezo z'enjiri ennya. Abo be bawandiisi abaawandiika okubeerawo kwe yaliwo mu bulamu buno. Naye tuzze tuyiga ti Kristo oyo yatambuliranga mu kubeerawo kwe mu buntu wano mu njiri ennya. Era mu njiri ennya ezo twalabako nti tewali yalokolebwa mu njiri ezo ennya. Lwaki? Kubanga yali tannafa, tannaziikibwa, tannazuukira. Ensonga tewali. Naye abantu abaaliwo mu biro ebyo bakkiririzanga mu message eyo naye nga tebannalokolebwa, kubanga ekyali kibatwala okulokolwa kyali tekinnaba. Yali atambula olugendo olw'okubanunula, okubazza mu kifo Katonda mwayagala. So okuyita mu kuzuukira okwo mu linnya ne mu woofiisi, omwo mwe tulokolebwa. Bwe twakkiriza oba bwe tukkiriza mu kuzuukira kwe mu linnya ne mu woofiisi, omwe tulabirwa obulokozi. Bwe tukkiriza mu mitima gyaffe nti Yesu yafa n'aziikibwa, era ne twatulwa n'akamwa kaffe nti Yesu yamuzuukiza mu bafu, olwo nno ne tulyoka tulokolebwa okuyita mu kuzuukira kwe. Olwo Katonda yeefunira abaana abangi okuyita mu kuzuukira kwa Kristo. Amiina abooluganda. Amiina nnyo. So bwe tusoma mu kitabo oba mu njiri eya Luka essuula 10 n'olunyiriri olwabiri. Luka essuula 10 olunyiriri olwabiri. Naye muleme okusanyuka lwakuba nti emyoyo emibi gibawulira,
wabula musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Temusanyuka kubanga emyoyo emibi gye bawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Twogera ku buyinza Yesu bwe yalina mu Njiri ennya. Awo yali agambe ensanvu be yatuma badda nga basanyuse. Nabagamba temusanyuka kubanga emikola ki emizimu gibawulira, naye musanyuke kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu. Ekitegeeza musanyuke kubanga mukkiriza mugenda kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Jjukira baali tebannalokolebwa naye baali bakkiririza mu Njiri, baali bakkiririza mu bulokozi obwo obugenda okutuukirira. So twogera ku buyinza bwe yalina mu Njiri ennya ng'afukiddwako amafuta. Bwe tweyongera okweyongera okumanya mu bikolwa by'abatume essuula 10 n'olunyiriro lwa 38. Bikolwa by'abatume essuula 10 n'olunyiriro lwa 38. Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, yatambula ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwa nga Sitaani, kubanga Katonda yali naye. Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, yatambulanga ng'akola bulungi ng'awonya bonna abaajogebwa nga Sitaani, kubanga Katonda yali naye. Tuli ku buyinza buwa gye buva obw'omukkiriza. Kati Yesu wano mu bikolwa by'abatume ayogerwako ng'eyali yafukibwako amafuta, eyakolanga bulungi ng'awonyanga bonna abaajogebwa nga Sitaani. Yali yafukibwako mafuta ng'akola bulungi. So yali tasobola kukola kusinga ku mwoyo oyo gwe yalina, wabula omwoyo oyo gwe yalina yali omwoyo amuganya okukola obulungi n'okuwonya abo bonna abalwadde. Olwo tuli ku buyinza Yesu bwe yalina mu Njiri ennya ye Matayo, Makko, Luka ne Yokaana. Twagala okweyongerayo okwo mu Luka essuula 4 n'olunyiriro 18. Luka essuula 4 n'olunyiriro 18. Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubulira abaavu ebigambo ebirungi, antumye okutendera abanyage okuteebwa, n'okuzibula abazibe amaaso, n'okubata abaabetentebwa. Omwoyo wa Mukama nga akyayambadde omubiri yali yamufukibwako okubuulira abaavu ebigambo ebirungi, okusiba, okutenderwa, atumye okutenderwa abanyage okuteebwa, n'okuzibula amaaso, okutaaba betenteddwa. Ogwo ge maanyi ge yalina, yali tasobola kukola kusukka waawo. Awo ge maanyi bwe buyinza bwe yali yawa bali mwe baabakolera kuwonya ndwadde, bwe yali yabawa, kubanga yali tannafa, tannaziikibwa, tannazuukira. So kati obwo bwe buyinza bwe baakolerangamu. Obuyinza obwo teyabatuma genda kulokola bantu, wabula kiki yali agezaako okukola? Yali agezaako okusimba obwakabaka bwe nga bwe bugenda okukola, atandika okubalaga ng'obwakabaka buno bwe bugenda okukola, ng'amaze okufa, okuziikibwa n'okuzuukira. Olwo amaze okulunula omuntu amukomezzaawo mu kifaawo kye. Kati tuyiga tusobole okwawula nti bwe tusoma ebigambo bino tubitegeera ne tumanya obuyinza bwe buva newa we butukolera, kuba tuli mu mulembe guno gwe tulimu gwe yamala okufa n'okuziikibwa n'azuukira. Kati tukkiriza nti amaanyi ge okuyita mu kuzuukira gakolera mu ffe ab'omulembe guno, ng'amaze okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira, atudde mu ffe. Obuyinza bukolera mu ki? Bukolera mu ffe. Tobeeraawo omubi n'akunyigiriza mu birowoozo. Manya nti endowooza yonna ejja ng'ewakanya enkola ya Katonda. Akuwadde obuyinza okuwakanya endowooza eyo, oleke endowooza ya Katonda ekolere mu ggwe. Ate era endowooza ya Katonda tegenda kukolera mu ggwe nga totewaddeeyo kaseera kakusoma kigambo kya Katonda, kwetegeera kiki oli okuyita mu byawandiikibwa ebitulaga Kristo kikyali gye tuli, kyekyo kye yatukolera ne kikyayinza okukola okuyita mu ffe. Amiina abooluganda. Amiina. Amina. So twaweebwa obuyinza
obw'okukola obulungi, obw'okubuulira enjiri, obw'okusabira abalwadde, obw'okuwakanya buli mbeera yonna eyo etali mu mbala ya Kristo. So mu biro by'okuba nti ayambadde omubiri mu njiri ennya, tumulaba nti yalinga aliko amafuta ag'okukola obulungi n'okuwonya abalwadde. Yali tasobola kweyongerayo kubanga yali tannafa, tannazuukira, yali tasobola kweyongerayo. Naye bwe tugenda mu bbaluwa ya Yokaana essuula 3 n'olunyiriro lw'omunaana. Ebbaluwa ya Yokaana essuula 3 n'olunyiriro lw'omunaana, bbaluwa ya Yokaana esooka. Akola ekibi oyo wa Sitaani, kubanga okuviira ddala ku lubereberye Sitaani mwonoonyi, omwana wa Katonda kyeyava alabika azikiriza ebikolwa bya Sitaani. Kyakola ekibi, kibi kitegeeza okuwakanya enkola ya Katonda. Buli lw'owakanya embala ya Katonda n'okola ebintu ebiri wabweru w'embala ya Katonda, kiba kitegeeza oli wa Sitaani nga tonnakkiriza. Tuli ku muntu atannakkiriza n'omuntu onakkiriza. Omuntu akkiriza newankubadde asigala atawankana wano na wali, tekitegeeza nti teyakkiriza. Aba yakkiriza naye aba tenneezuula kwetegeera. Kiringa bw'onoozaala omwana naye ng'omanyi nti omwana ono agenda kukula aveemu omusajja, omuntu omukulu atandika okukola ebintu ebitegerekeka. Ne Katonda atumanyi. Katonda kitaffe atumanyi endowooza zaffe, kyatwala ye okutununula, okutufuula abatukuvu. So obutukuvu bwaffe buva eri ye, tebuva eri ffe. Bwe tumala okumukkiriza kiba kitegeeza tukkiriza okwagala kwe, tukkiriza okumanya kwe okukolera mu ffe. Nti bwe kukolera mu ffe, bwe tutandika okumanya, tutandika okukola obulungi. Omuntu yenna bw'aba tanneezuula asobola okuba nga bba ng'ayenda akola buli kintu kyonna ekitasaanidde, asunguwala, akola ki, kubanga tanneetegeera mu mbala ya Katonda. Omuntu yenna akkiriza bw'asomesebwa n'akkiriza ekigambo kya Katonda okukolera mu ye, atandika okutambula olugendo olw'okumanya n'okwetereeza. Naye eryo yatannakkiriza yawakanya enkola ya Katonda n'akola nga ye bw'ayagala. Naye eryo nakkiriza newankubadde akyatagala, tekimuggyako okuba mwana wa Katonda. Naye olw'okuba tanneezuula asigala atawankana ng'oli atannakkiriza. Naye olw'okuba yakkiriza, Katonda amulimu okumugumiikiriza okumanya n'okutegeera. Kyekiva kitwala ekkanisa ebirabo ebigirimu, abatume, abasumba, abannabbi, ababulizi b'enjiri, okusomesa omubiri gwa Kristo, okwetegeera ki kye guli, kye tuliko olwaleero. Kati olwaleero tusoma twetegeera ki kye tuli mu Kristo. So akola ekibi oyo ewa Sitaani, kubanga okuva edda, kuva ku lubereberye Sitaani mwonoonyi. Omwana wa Katonda kyavudde alabisibwa azikirize ebikolwa bya Sitaani. Mu njiri ennya nga bwe tuzze tusoma, teyasobola kuzikiriza Sitaani ono, era mu njiri ennya nga akyayambadde omubiri yali tannaba kuzikiriza mirimu gya mulaba ono. Naye yawonyanga bonna abaajogebwanga Sitaani, yawonyanga endwadde era yagobanga emizimu. Naye bw'amala okufa n'azuukira mu bafu, alabisibwa n'amaanyi nga amaze okuzikiriza omubi ono. Omubi amuzikiriza amaze kufa n'okuzuukira. So kumukiyita mu kufa kwe, kubanga kyamuleeta kikwe kununula omwana w'omuntu okumuggyako ekibi, okumuzzaayo mu kifo Katonda mwayagala omuntu abeere. Katonda ki kyatwagaza? Katonda ayagala tubeere ne relationship naye, ayagala abeere n'enkolagana naffe ng'abaana be. Tutegeere okwagala ke, tutegeere obwa Katonda bwe bukola mu nsi muno, newankubadde nga twambadde emibiri gino ekifa. Naye ng'ayagala tulaga obwa Katonda bwe. Kyekimutwala okuba nti ayagala tumumanye. Tayagala tube ba ddiini nnyo, naye ayagala tumanye enkolagana naye. Tube n'enkolagana naye, tumutegeere ng'omuzadde bw'anaayagala omwana we amutegeere, bakolagane bonna. So mu njiri ennya teyasobola kukola, teyazikiriza, naye yawonyanga kubanga yali yafukibwako amafuta. Amafuta ago gaamuganyanga kukola ebyo. Naye mu kuyita mu kuzuukira, mu kufa ne mu kuzuukira, olwo awangula, olwo atta emirimu gy'omulabe Sitaani okuyita mu kuzuukira.
nebagambye nti kati ffe abali mu dispensation ine abali mu mulembe guno tuli mu mulembe ng'amaze okufa n'okuzuukira naye twagala okumanya obuyinza buno buvaawa bwe tukozesa ensonga lwaki tuyiga ebintu bino. Amiina abooluganda. Amiina. Amina. So mukuyita mu kuzuukira ekkanisa mukuyita mu kuzuukira mukuyita ku musaalaba yawa ekkanisa byonna okuyita ku musaalaba okutuuka eri Namulondo bw'amala okufa n'azuukira. Kati amaanyi gano gatuweebwa okuyita mu musaalaba guno mu kukomererwa kwe okw'ebibi byaffe olwo tuweebwa amaanyi gonna okutuuka ku Namulondo. So twagala okusoma tulabe ekitabo kya Makko essula 16 Mark essula 16 okuva ku lunyiriri 15 kutuuka ku lwabiri. Makko 16 sura 15 paka ku 2. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Era obubonero buno bunaagendanga nabo abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekibakolenga kabi n'akatono, banaasangako emikono abalwadde nabo banaawonanga. Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo n'atwalibwa mu ggulu n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Olwabiri bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna Mukama waffe ng'akolera wamu nabo era nga banyweza ekigambo mu bubonero ebyakirindiranga. Amiina. Amiina abooluganda. Wano tulaba mu Makko 16 amaze okufa n'okuzuukira. Abawadde obuyinza 11 yali amaze okuvaawo okufudde, baali basigadde 11. Abawadde obuyinza okugenda okubuulira enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye akkiriza omusango naye atakkiriza omusango guli musinga. Era obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza. Omukkiriza alina okumanya era alina okwekakasa nti yakkiriza era obubonero bugenda naye. Agoba emizimu mu linnya lyani? Lya Yesu. Mu linnya eryo mwe tulokolebwa, mu linnya eryo mwe tukolera ebyamagero, mu linnya eryo mwe tubeerera abalamu. Kati omukkiriza alina okumanya nti alina obuyinza bwamuweebwa mutya ng'amaze okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira. Twogera ku Kristo eyazuukira. Kubanga bwe tusoma tulaba nti Makko obuyinza Kristo bwawa 11 mu Makko businga ku buyinza bwe yabawa mu Luka 10. Lwaki businga ku bwe yabawa mu Luka 10? Kubanga mu Luka 10 Katonda yali yafuka amafuta ku Yesu yamuwa ng'akola ku bw'Omwoyo Omutukuvu. Naye mu Makko 16 tulaba nga tuweereddwa obuyinza okuyita mu kufa, mu kuziikibwa ne mu kuzuukira. So okuyita mu kuzuukira amaanyi gaweebwa olwo omuntu Katonda amuzzaayo mu kifo mwalina okubeera. Kubanga bw'Olw'ekumi lugambye lutya? Awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo n'atwalibwa mu ggulu. Olw'Ekumi olwa Makko. Olwa Makko 19 n'olwabiri. Olwa Makko lwensoma lugamba awo Mukama waffe Yesu bwe yamala okwogera nabo n'atwalibwa mu ggulu n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna Mukama waffe ng'akolera wamu nabo era anyweza ekigambo n'obubonero. Bwe baamala okuwulira 12
kubanga amaze okubaga mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna buli kitonde kyonna kirina okubuulira enjiri kati gwe mulimu gwaffe nga ffe abamaze okukkiriza ne tulokolebwa ne tutegeera kati tufuluma okubuulira enjiri okubuulira ebitonde ebirala okubigamba nti mukama waffe abyetaaga mukama waffe abyagala mukama waffe yabatondanga abaagala ayagala badde gyali abeere atabagane nabo abeere ne relationship nabo mu kumumanya tabakyawa tabagoba wabula abaagala kyava yasindika omwana w'omu Yesu Kristo okufiiririra ensi Yesu yafiiririra nsi teyafiiririra kanisa lwaki ensi yeba tennamumanya bw'emala okumumanya ensi nekkiriza efuuka ekkanisa kati kyava afiiririra ekkanisa kubanga ye Yesu yennyini yagamba nti aleka 9:9 ezitaagala kwenenya n'anoonyeemu ebuze ekitegeeza bano amaze okubafuna ffe ayamala okutufuna tuli mu mikono gye tewali n'omu ayinza kutujja mu mikono gye kubanga kyali kirowoozo kye ky'okununula omuntu kati kyova olaba nti kitwala ye okununula omuntu naye ate akozesa ffe abamaze okumutegeera ate okugenda okubuulira enjiri eri abalala amina abooluganda so bwe baamala okubuulira enjiri baafuluma ne babuulira enjiri era yali wamu nabo ng'anyweza ekigambo kye mu bubonero so bwe tufulumira mu maanyi ag'ekigambo kye mu buyinza bwe obwo obuyinza bwe yatuwa kubanga yagaa nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri tasosola mu mawanga tasosola mu bantu ffenna bwe tulokoka ffenna amawanga tufuuka bwe tulokoka ne tukkiriza erinnya lya Yesu ne tuyingira mu famire eya Katonda mu Yesu tuba famire emu tuba tetukyali bannaggwanga nate nga tulina eggwanga limu ery'obwakabaka bwa Katonda amina abooluganda so ne bananywanga ekintu kyonna ekitta tekibakolenga kabi n'akatono lwaki kubanga amaze okuzikiriza emirimu gy'omulabe Sitaani we yakolera statement eno mu Luka yali abalaga obwakatonda bwe bugenda okukola obwakatonda mu bulokozi kiki bugenda okukola kati bw'amaze okufa n'okuzuukira bw'amaze okufa n'aziikibwa n'azuukira kati obuyinza buno bukola tineemunanywanga ekintu kyonna ekitta tekibakolenga kibi n'akatono erinnya lino kyeki erinnya lino gye tulaba ye woofiisi ya Yesu era kyekifuga erinnya lino ekifuga erinnya lino kwe kufa kw'okuziikibwa n'okuziikibwa n'okutwalibwa buli muntu yenna akkiriza mu kufa mu kuziikibwa n'okuzuukira oyo aba amaze okuwangula kye bayita ekibi aba amaze okuwangula Sitaani aba amaze okuwangula okufa bwe tugamba okufa kuno okufa tetutegeeza nti kuno okufa okwomubiri tekuliiwo okubeerawo ffenna tuyita mu kufa ffenna tuli baakufa naye tugamba okufa kuli okw'omwoyo okw'olubeerera tuba tumaze okukuwangula era omukkiriza amaze okutegeera ebintu bino aba takyanoonya kusumululwa ekigambo ekisinga okukozesebwa ekya deliverance lwaki kubanga aba amaze okununulibwa yensonga lwaki bw'amala okununulibwa afuuka omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri omuntu azaaliddwa omulundi ogwokubiri avudde mu nsi gwe bajje mu nsi ey'ekizikiza ne bamuleetera mu nsi ey'ekitangaala ate deliverance aba anoonya yaki kuba baba bamaze okumuggyako bw'amala bwe yafa yatwala buli kikolimo yatwala buli ndwadde yatwala buli bubbi buli bwenzi buli bulogo buli bintu byonna yabitwala kati bw'amala okufa n'azuukira n'okkiririza mu maanyi ag'okuzuukira kwe kiba kitegeeza omaze okusumulukuka ebintu bwe biba tebigenze bulungi mu bulamu buno nga bwe tukyali mu mubiri guno ogufa ne mu nsi eneyo egenda okuggwawo wabeerawo challenges ezibeerawo tekitegeeza nti tebaakusumulula wabula ate bakujjukira bakuwadde obuyinza kyekiva kikutwala okusomesa endowooza yo okusomesebwa ate okusomesebwa kuteekwa okuba nti osomesebwa abantu abategedde ebyawandiikibwa abategedde doctrine eno eya Kristo ne bakusomesa
omuntu ono Kristo gwe wakkiriza, omuntu ono kyeyakulokolamu kikyoli mu ye ne kikyoyinza okukola mu ye. Kati bw'omala okusomesebwa ebintu ebyo toddayo okubuzibwa. Kyava yanyiwa ebirabo, yanyaga ebirabo n'abawa abatume bannabbi, abayigiriza, abasomesa, ababulizi b'enjiri, kusomesa abantu bonna batuuke mu kigero ekyokumanya Kristo, si mu kigero ekyokufuna ebintu. Ne bw'oba toli mu Kristo osobola okufuna ebintu kubanga ensi yagiwa abantu. Eno ensi erina amagezi agasobola okukola ensimbi ne gabeerawo, tegeetaagisa Katonda kujja mu buliwo bbawo. Era ne we yajjira Yesu yasanga abagagga ku nsi kwe bali, but yajja okutununula, okutujja mu kibi eky'obutakkiriza bwa Katonda. Kye yajja otununulamu, kati twanunulibwa tuli mu ye. Amiina abooluganda. Amiina. Tugenda kusembayo n'ekyawandiikibwa kino ekiri mu Bakolosaayo essuula 1 n'onyolyo 13. Bakolosaayo essuula 1 n'onyolyo 13. Eyatulokola mu buyinza bw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana we omwagala. Yatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa. Twalokolebwa ffe abaamala okukkiriza, twalokolebwa tuli mu kitangaala, tuli mu nsi ey'ekitangaala, ey'ekizikiza ejjudde ennaku, ejjudde obulumi, ejjudde okufa, ejjudde okunyigirizibwa, ejjudde obulogo, obusamize. Eyo yagitulokolamu. Kati bw'abanga famire ye ekyabirimu, yo y'ekyabyagala, gwe wagivaamu, terinawe bikwatirako kubanga oli safe. Yamala dde okulokola, oli mu mikono gye. Kati gwe kukitwala kutegeera, kusomesebwa ndowoozayo, naye omwoyo gwo guli safe. Naye endowooza eno ebeera ng'ekyankala, naye yerina okuyigirizibwa erayininga apu n'okwagala kwa Katonda. Twamala okusumululwa era twafuna okusonyiyibwa kw'ebibi byaffe. Twanunulibwa okuva mu kizikiza ne tudda mu kitangaala. Twazaalibwa omulundi ogwokubiri, tetwetaaga kusumululwa. Twasumululwa, tulina kuyiga ngeri ki nkola gye tukolamu bwa Katonda. Amiina abooluganda. Obudde bugenze awo bwe buŋŋanyiza okukoma, naye neebaza Katonda yampadde ekisa nate okwogerako gye muli. Mwebale kubeerawo, mwebale kuwuliriza kigambo kya Katonda. Abampeera omukisa.